Essaza lya Kyaggwe litongozza empaka z'obuwangwa n'ennono mu baana nga zituumiddwa entanda y'abato. Empaka zino zitegekeddwa ekitongole ky'ebyobulambuzi mu ssaza Kyaggwe nga zitandise n'abaana ab'eggombolola lya Ssaabawaali Buyikwe era nga zaakubeerawo nga 26 Desemba. Erinnya Z'Amajidu muzzukulu wa Mbazira Ebulimo nga nviiridde Buyikwe mu disitulikiti era Buyikwe eggombolola ya Ssaabawaali Omubiito Essaza Kyaggwe nga nze omu ku batesitesi b'entanda y'abato be mulaba olunaku olwaleero abananye obulungi ennyo mu mitega nsowera wamu ne busuuti zaabwe be baana abeetabye mu mpaka z'entanda y'abato 2023 era ng'enteekateeka eno yatandika omwaka gwa 2020 covid n'atuyingiramu ne tuba nga twayimiriramu so 2022 ntulyoka tukiddamu oluvannyuma ntwolekera 2023 era nga olukontana luno olwaluutu eno twafunye abaana abaweredde ddala 30 era nga abamu ku bo beebo be mulaba abananye obulungi abagenda okubeera nga boolekera finals. Kati twakireeta nti omwana ayiga ennyambala ye, ayiga enjogera mu bibye, abuuza atya omuntu, abeera atya n'empisa ennungi ezimwongerako mu maaso eza Buganda. So ebibuuzo bikontagana ku bintu ebizze bibaawoko mu Buganda, ebyaliwo ne bye tusuubira nti bisuubirwa okubaawo, ebitambulira ku nnono ennungi mu kuzza abaana mu mpisa ez'obuwangwa ennungi. Obukulu obuli mu nteekateeka eno kwe kunyweza olulimi Oluganda mu baana baffe abato. Obuwangwa n'ennono. Paul Masambu ow'omuluka ne Majidu Ziwa ew'ebyobuwangwa n'ennono mu ggombola ya Ssaabawaali Buyikwe bannyonnyodde enteekateeka z'entanda y'abato nga bwe zigenda okutambula. Eno era ng'olunaku lwali tuzze okulambula essaza lyaffe ery'Ekyaggwe ewa mukama waffe Ssekiboobo era nga bano be mulaba olunaku olwaliro be bakontanyi baffe abeetabye mu mpaka z'omwaka guno 2023 naye nga tulinako gye tuvudde. So tuzze wano n'omulamwa ogwalambula ensi yo yagala eggwanga lyo era nga bano be mulaba bavudde mu bika eby'enjawulo nga bajjumbidde Obwakabaka. Abaana abasunsuddwa okuvuganya mu ntanda eno bazze ku mbuga y'essaza Kyaggwe mu ggulu okusobola okuyiga ebyobulambuzi mu Buganda nga bye bimu ku bisinziddwako okubuuzibwa ebibuuzo mu ntanda. Abaana bakulembeddwamu ow'eggombolola Ssaabawaali Buyikwe Albert Musoke Mayenje ayongedde okuttaanya ku nteekateeka nga bwe ziyimiridde. Obuwangwa n'ennono wano ku ssaza erinnya lyange nze Musoke Albert Mayenje nga nze mperekedde ku baana bano bavudde Buyikwe okujja okulambuula essaza ate era n'okulambula Buganda okutwaliramu gitulaga emmengo. Abaana bano guno si omulundi ogusoose, bano mbatwala omulundi gwakubiri. Twagala okwebaza ennyo enteekateeka eno eyakolebwa naddala ttiimu eyakulembeddwa omukyala oyo omukyala Maama Dola gwetakozako Maama Dola ne munnaaba waggulu olw'okuba nti batadde omulamwa ogwenkanidde wano ogukwatagana ku kuzzaawo olulimi Oluganda nga tuyita mu kontana. Era kino kikulu nnyo tuteeseteese tikigenda kuba wano mu Buganda wokka, manya mu kisaza ly'Ekyaggwe oba mu Buganda yokka. Tusuubidde okubona ebitundu byonna buli awali ebyobulambuzi okusobola okunyweza ebyobuwangwa wamu n'ennono n'ebyobulambuzi. Ate era n'engeri yonna ey'okunaba nga tufunamuko ku ssente kuba kati maaso awo tujja kuba nga twagala ensimbi ekitongole ky'ebyobwangwa n'ennono kibe nga kirina obusobozi bwa ssente. Kale enteekateeka eyo nga zinnyo naye tweyanziza nnyo tweyanzeege okuba nti Ssekiboobo okkiriza etubanga oteekateekera enkola eno. Obuwangwa n'ennono badde biddiridde. Kaakati abaana badde batandise okuteekawo enkola olulimi olw'enjawulo nga tebakitwala ddala nga kikulu nti okumanya olulimi lwo lwe kunyweza Obuganda. Oteeka okumanya olulimi lwo okulumanya okulwogera, oteeka okumanya gy'ova ne gy'owava ki ova mu kika ki. Abaana bola abamanyi okulanya. Kale bw'obanga omanyi w'ova n'omanya w'oli omanya ne gy'olaga. Kale enteekateeka eno egenda okunyweza abaliwo n'abaliddawo naye leka tutandikidde ku musaayi guno omuto okumanya olulimi lwabwe. Akulira ekitongole ky'ebyobulambuzi mu ssaza Kyaggwe Eric Patrick Ssekabembe agambye nti ekigendererwa ky'empaka zino kwe kulaba nti abato bayiga ennono zaabwe n'ebyobuwangwa n'okwenyumiriza mu byobulambuzi ebisinziira ku nnono. Tufunye enteekateeka eyateekebwateekebwa edda okuviira ddala mu ggombolola ya Ssaabawaali Buyikwe nga
bagenda okulambula ebifo ebyensonga emmengo. Kino kiri mu nteekateeka ng'era awo ekitongole atwala obuwangwa n'ennono bwe yajja mu ofiisi n'ategeeza enteekateeka eno. Twasalawo ng'olukiiko lw'ekitongole nti enteekateeka eno ebeeko weegezesebwa emale embule amagombolola gonna, ate era tugibunyise tugigumize mu ssaza. Neebaza olwaleero Ssaababiito bw'akulembeddemu ekibinja kino okukireeta mu maaso ga Ssekiboobo wano ku ssaza Kyaggwe. Omulamwa gwa kutumbula lulimi, obuwangwa n'ennono binaabuuse nnyo, naye nga tunazza Buganda ku ntikko tulina okulaba nti emisingi abaana abato tubasigamu ensigo ey'okumanya okulusoma, okuluwandiika n'okulwogera. Era nga mu bino byonna abaana bano bawandiisibwa dda era basunsulwamu dda, era nga tweteekerateekera wamu ng'ekitongole ffenna n'abannange baweereza bannange mu magombolola amalala, era nga tugenda kulaba abaana bano nga balanya. Era ensonga eno zino ze zimu enteekateeka ezikulembedde nti basooka mu kulambula essaza lyabwe, ate era nga balina okugenda okulambula Mmengo. Era muno bye bagenda mu Mmengo koodi enteekateeka eno mubaamu ebibuuzo nti bw'otuuse owa Ssekiboobo, omumyuka wa Ssekiboobo asooka nti yaani, ng'abaamumanyi. Omwana ono ensigo eyo bwe mbanga amanyi abakulembeze abamutwala okuva wansi ku muluka, okuva mu ssaza mu Buganda, kituyamba okufuna abaana nga betuteekateeka nga tukozesa ejjinja limu naye nga tukuba ebinyonyi bisatu byebiruwa. Ekiwakusooka kya byonna, tulina enteekateeka mu kitongole okuviira ddala mu Buganda Heritage Board mu by'obulambuzi. Weesanga nti abaana bajja mu mpaka z'obwannalulungi, tutwala obudde bungi okubayigiriza n'okubalambika ng'omwana tamanyi na kulanya. Kati we tubaako n'ensonga eno nga tugisimbidde omulandira gwayo, kituyamba nti nno abaana bano beera be bagenda okwetaba mu mpaka n'obwannalulungi. Omumyuka wa Ssekiboobo David Matovu atongoza enteekateeka eno n'okusimbula abaana okugenda mu bifo eby'obulambuzi eby'enkizo mu Buganda, agambye nti kyennyamiza okulaba nti abantu balekawo eby'obulambuzi ebibali ku nnyindo wano okumpi mu Buganda ne Uganda okutwaliza wamu ne bagenda ne balambula ebyebweru. Mu ngeri y'emu olunaku lwa leero ekibaleese wano mu kasozi ggulu emukono kwe kulaba nti tutongoza kino ab'eggombolola y'ebukwe kye batandiseeko eky'entanda y'abato wamu n'elambula Kyaggwe. Era omukolo ogusinga obukulu gwe gukulaba nti nno mbawubira oba nsimbula ttiimu eno egenda erambule Emmengo, ejja kuvaayo ejja kulambula n'ebitundu ebirala bingi, naye ng'ekigendera kwe kulaba nti omukolo guno kino ekigenda okutandikwa tukikoze eki kitandikiddwawo. Abano yunifoomu eno gyayambadde ne munne omulala ali wali, yeeyo kyetusuubira nti nno senga banaaba bambadde babanda abalambuzi bazze wano bajja kuba nga basobola okubifuna mu ofiisi y'ebyobulambuzi, naye nga bino byonna bajja kuba nga babisasulira sente, si bya bwereere. Tujja kumanya nti n'akasente olwo akasente kaba katandise okukola ki, okuyingira mu nsawo y'ebyobulambuzi, mu nsawo y'essaza, so nga ate ne mu nsawo ya Buganda tujja kulaba nti tulina kyetukola ki, kyetuteekamu. Ekyo kino kyekitongole nga mukirabye bakiyise elambula Kyaggwe, era kyenjagadde olwaleero okutongoza nga neeyambisizza omukolo guno ogw'abavubuka bano bagenda okula tutongoze n'ekitongole ekyo ekya lambula Kyaggwe mu yunifoomu efaanana bw'etyo. Obugalu bannange mu bugalu era kino nyongera bwebaza Mwami Ssekabembe olw'entegeka eno, kubanga kino wetwogerera kirimu ssente. Mu ntanda tusuubira nti abaana bano, abaana mmwe
n'abantu abalala mujja kuyigiramu bingi. Entanda eno nga bwe tuzze tulaba entanda zigenda zibeerawo eyigiriza nnyo oba emanyisa nnyo n'abatamanyi Luganda, era nkubiriza n'abazadde tebamereme kino kukirekera baana bokka, kubanga nze nange mpulira entanda zino eriyo nange byenjiga nga mbadde sibikola ki simanyi. N'olwekyo tusuubira nti kino kijja kwongera okunyweza olulimi lwaffe Oluganda n'okunyweza Buganda bwetyo esobole bulungi okudda ku ntikko. Tugambye nti kino kirimu n'ekigendererwa ekirala ky'okkulaakulanya ebyobulambuzi. Ssebo Mukulu Patrick Ssekabembe, nkwebaza olw'entegeka eno gye mmanyi emaze okulambikibwa obulungi nga watandikiddwawo n'ekitongole kirambe kigenda okuba nga kikulaakulanya ebyobulambuzi mu Kyaggwe. Mu Ntanda tusuubira nti abaana bano, abaana mmwe n'abantu abalala mujja kuyigiramu bingi. Entanda eno nga bwe tuzze tulaba entanda zigenda zibeerawo eyigiriza nnyo oba emanyisa nnyo n'abatamanyi Luganda, era nkubiriza n'abazadde tebamereme kino kukirekera baana bokka, kubanga nze nange mpulira entanda zino eriyo nange byenjiga nga mbadde sibikola ki simanyi. N'olwekyo tusuubira nti kino kijja kwongera okunyweza olulimi lwaffe Oluganda n'okunyweza Buganda bwetyo esobole bulungi okudda ku ntikko. Tugambye nti kino kirimu n'ekigendererwa ekirala ky'okkulaakulanya ebyobulambuzi. Ssebo Mukulu Patrick Ssekabembe, nkwebaza olw'entegeka eno gye mmanyi emaze okulambikibwa obulungi nga watandikiddwawo n'ekitongole kirambe kigenda okuba nga kikulaakulanya ebyobulambuzi mu Kyaggwe. Bulambuzi bingi nnyo ebyetaaga okumanya, ebyetaaga okulaba, ebyetaaga ate okutunda awalala. Ekyokulabirako, senga tumanyi nti Kabaka Kintu tulowooza nti yava mu luuyi lw'ebuvanjuba bwe kirowoozebwa n'alyoka ajja eno. Era senga weetegereza ebifo mu Kyaggwe mulimu embiri eziwerako eza Kintu. Ndowooza zezo ze yagendanga abeeramu alyoka atambula okutuukawa ennono. N'ebifo bino byonna abamu tebabimanyi. Ekyewuunyisa ate abantu bava bweru ne bajja batunula ne bajja balambula ebifo bino. Abaana abeetabye mu ntanda eno batubuulidde bye basuubira ne bategeeza nti bayize n'okulanya. Nze Namusoke Desire mbeera Lweru, ndi muwala wa Ntambi William Lweru, ndi muzzukulu wa Tambi Anatalisa agalamidde Kazansaya, ndi muzzukulu wa Wansolo Philip agalamidde Kazansaya, ndi muzzukulu wa Petrus Bikeka agalamidde Kazansaya. Nva mu nnyumba ya Ntambi William Lweru. Sibuka mu lujja lwa Ntambi Anatalisa Kazansaya, mu lunyiriri lwa Mukasa John Kazansaya, mu mutuba gwa Ntambi Anatalisa Kazansaya, mu ssiga lya Ntambi atudde Ebuvuma, jjajjange owa Kasolya ye Kibondwe atudde Ebuvuma. Ongoyo yatugata ku Ssaabasajja Kabaka owa Buganda n'eddira Nsuma Akabbiro Kasulubbana. Obuwala bwaffe guvuga nti Kibondwe yeddira Nsuma, Kibondwe atambula musajja. Mange yanzaala oyo yemwogerako nfukamidde. Mange yanzaala ye Nanyonjo Mary atudde Kiyindi, muzzukulu wa Mbaziira. Jjajja omukazi azaala kitange ye Nabakooza Florence, muzzukulu wa Katongole Maguta. Ndi muyizi ku Yuko Self Help Center mu kibiina ekyokutaano. Ndi mukyala Muganda ddala, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze Mukungu William, nsomera ku Yuko Self Help Primary School. Nze yakwata ekyokubiri mu ntanda y'abato omwaka oguwedde. Wayigamu biki? Nayigamu ebyobulambuzi n'ebikwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages,
well suited in a good environment overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.